Imanye nawe ebiki kale omukyala baate bakulese awusigenda basasula sikyabasasudde kubanga tebereza n'abatumye mutwe omukyala bakulese. That means no money. Boss, totandika oba omuntu akyali mulamu bw'oba tosasudde bajja kutwala gyaffe. Nze ebyo tusikolagana nabyo ebyo sibyetaaga. Rogers nakimye sente z'abasajja saagala katemba. Rogers kakumulyeko kino ekintu ompulira nkwisa ebiro lyameka nze gwe batiisatiisa tebamanyi bategedde gwakolagana naye bamutegedde nze nali sinayingira guno omulimu gw'obuweereza nasooka mulimu ogwo so beddeko otegera ize boss ize abapoliisi niweza okuba nga kubagoberera ekyo nkyegedde kati boda yange batirizeho bagirizawo walimba nga bagisanze ku night party era sikale naye omukazi w'omwami naye tulina omukolako bubi nnyo kubanga bwe tutamukolako agenda kuleeta obuzibu amaanyi nnyo otegera ekyo tokifa fa bagira tujja mujja era bajja kubeera mawoli bajagaba gyewadde Madam Boss, that's a super. Rose, my man. AJ, ono Gerard, bakery y'amanyi wange, Promise Bakery. Yeah, yes, sasa kula mkwano. Amfaayo bw'oyiri ako omuntu ogaana ofuna akatebe. Sigenda kuyingira. Badde njokinzeko Vivian, ndi naatera okunsibira. Ate kize buzibu bubali nnyo byonna. Vivian, contract. Tufunira. Kale tweyanza nnyo naye okukinjira bubali abantu. Naye naffe tusaba kusonyiwa olw'okugirwisaayo ng'ate Vivian yatandika gy'okukola. Ndamoseka ekyo kirina buzibu. Actually zina kubanga nkweyanza kwebaza kubantu watuwa opportunity eyo kandi badde ng'ebbanga lyonna njagala abiri ng'akola. Tweyanza nnyo. Naye mwana Gerald, nkuwa ekigambo kyange. Vivian ye mukazi mulungi nnyo. Ekyo ekyo nange ekitegeera. Ekyo kimanyi. Nze abadde ateesa mukyalozi ate nagenda nyamusookera. Asange Vivian nedda mukwano. Omwana next time. Naawe mukwano togenda Okay. anakiika embwe. Kale, bwanga bw'onsinga Kale nkwano. Tambula bulungi bange. kale sigenda sobola kukwolekera mukama okumperekerera. Kale tuuka bulungi.
Wanasema chimeza. Nani wanatembea? Mlini wapi? Mlini. Ogira olongoosa nzije. Nze nakugamba ekiseera kisobola kulemerera akusoma nga mugezi. Tosobola kumalamu nayo nganzi. Sebo mirira osobola okuyimirira biki byopakidde ono si sukaali biki byokwese biki ebirala byokwese ebirala biriwa Consider whatever they are doing. Tumulikayo maji yade elimu musomi. Mama mechimadi sola chikwa. Ila singa wadi mambo mundu kaya nenji kuna kumu. Yotandi wade na mwewe na mechenda kola. Acho chidonji. Wade chiganyocho. Mami, hili alawika mole ya gamba. Mole ya inajesti vigambo na hii. Tewo tonali chali. Yali. Ndio nitebei mapema za kwa. Abona kumulira. Tell me what happened. What kusema ko. Mami, ebintu by'obulokole byo ndowooza njasooka kuyitiramu mbeera yange wakati wange n'obulokole bwe naamala okunyumiza n'owulira bulungi bye naaba akugambye bonna sigala okyayagala n'okukenya bulunga okusuubiza. Endo gy'emotokayo bw'omala ogifuna okumanya ng'olina omusalireko n'obudde njako. And by the way, Nabil Homes, which means that you will have go get him on your community and the kilo car. Ni answer no. Ni answer. Kama yasi. Mole, please come.
Sweet Johnny, how are you, my Musabashimu? Over to Peter Sweet, what shall I be able to get up for? Neanza, Nika Chimba de Gamba, but in Jagala. I just want you to tell me, get over because I need your time, baby girl, you know? No, but all about Soko Kakan. A team Jagala Kugamba, what do you want TV? Jagala take a TV, or Abby. See that I'm going to TV, yeah. Oh, I don't think it's big. Darling, oli kusimu? Tumanyi kiri ku TV. Omusajja kyatukola. This is too much. This is too much. Aberi mise mu church ngate bakamulira abasabu mutere musabira ne mujja mu church ate ne mundira ngabali n'amaanyi so ng'amaanyi gakikwagala amaanyi yali ngenda kwata mpulirako mujja kutegera church tegera bintu bya kiyaye tegera bintu bya kife kikaka si tulina amaanyi agakikwagala mukola yafayo ebyekikwagala Omuli wakolokota. Omuwulira. sigenda kutuula Nti gw'oli mubbi okulagana n'abafere. Tulina essaba ewaka. No, don't. You don't know what you might tell me. Honey, No, this time around, it's not about. sigenda kukikkiriza this time around. If you're not going to do something, I'm going to do something. The most annoying part is, he said gwe osindika abantu mu church yaabwe kyankalanye abantu baabwe. Abasuumba, abaana tebamanyi kye bakola. And I don't want you to forget, when we read in the Exodus, children of Israelites nga bava e Misiri. Otandise. No, yes, baatuuka mu ddungu ne bafuna bakatonda abalala. But God had the strength, yalina amaanyi agakola ky'ayagala, naye yabasonyiwa n'abaddiramu. Gwe bw'otunda olusasasaalwo. Era nakirowoozaako tugenda kutandika okugamba tubasonyiwe. Not this time around. I'm not going to allow it. No, honey, we need to forgive this guy. It? Because that's not the way we do our stuff. I don't know how George Manning. Wandivuddemu ebyo n'okubira balooya. You should call the lawyers right now because bannamawulire bagenda kubeera wano in a few minutes, and if they come here, it's going to be bad. No, just. Ye ey'okubagamba. Never seen just nyamba kintu kimu genda ku gate. Yenna ali ku gate oba abaliwo tebatuliza munnamawulire n'omu kuyingira wano. N'okubira balooya ebyo bikuweeredde. Kyala Musumba Mukama yeebaze. Abo b'ekitiibwa. I can imagine it. Maisha kitegeeza kusonyiwa ekiro.
Rosie totandika mbagaide totandika nenga bambi webale byonna neyanze nnyo neyanze okimanyi nti wampoze ebbanja Rose wampoze ebbanja simanyi nange kinyinza kusasulamu mukama yaba asinga okumukera kyosinga okwagala abonage ngenda kwongeramu amaanyi nange byansimanyi wabula awamaanyi ngenda mugamba ntya namulimba luli nti no baatuwa mu mpaka mu kuvuganya mubiri kyakikwayaze namulimba era kati simanyi nakumanya Rose okyali kwebe okukkiriza kuli luddawa bayibuli eyogera okukkiriza kukuteeke mu mukama tonyeka bwake tugenda kuwangula oba kitegeera kiri weeralikire nze wenali nga nkyasabire wa pastor Richard twazima emirundi egyo esatu naye nga tuwangula nga tuwangula okuli bona mbuyina kakati tutandikirewa esawa zolugenda tutandika kugogola mu maloboozi kugogola maki maloboozi nga ekya mukama kitutaddeko tugaire god is so merciful oba kyekitegeeza tulina okukikolerera kale munange teweeralikira munakaloozi njagala kukulaba nga osimayiringa every time owulire kale mukwaye kale ewaayi okugeeti nsanzewo bannamawulire kiki waliwo obuzungu nolina kyewawuliddeko kyona bantu baliwo bangi bebankereeseza n'okunangi kale nejjaamu abaddemu naye bali awo ku geeti bangi oba kiki nze okuva wenaze saabaleseewo nga nyingi naye ate okuva wenaze lubedda ndi wani kati oba kakajagala lukaki oba simanyi wadde ndi wano ku gita yange kale antuukeyola nange nebuuza nti leero banaye Rozi mukababye leero yanze amusooseewo mugende ndooza mukyaki mugira mukola kanzije kambasanje kale mukama wange obwadde oli eno weekwese n'ekiki kino kangenda bosi kino kisusse namukyeni kati otagala olaga waako osaba oluzungu ogenda bayitawudde eno mulabi kina ezinja natera n'okutulika alinga bomu kalugenda kunda okufunamu ki kuganda ndowooza omulimu gwawe wagweyagaliza dda genda ndowooza n'omusala ogwange ogwagala kisusse nkuyiseeko nnyo genda oligendo lwaki tujjukira namutebi lwaki oli mukazi mubi nnyo bwoti obutagaliza efutu enkwe tema omuvundo ogukujjudde genda odope nabe bona osigala wanu nga toli mu kiwubaalo genda odope oba bakugobe tokyangasa namutebi ogambye eki tokyangasa namutebi amanga guweerabidde namutebi wajja ofaanana bwotyo namutebi yogera amazima namutebi wajja ofaanana namutebi wajja olinga akeeyaabo namutebi nga tofaananikako namutebi naye wetunuulire kati emiryango gyawo tokyasobola giyitamu bw'otamala kwekiikamu olya olinga ekisokomi tolina bwotulirawo nga teweegaana wandibadde oneebasa wenna wajja oli kati totegeerekeka kati olaba wenna ogeze wajja otubina otakula oti kati otakulira Nairobi eri ate tewandaba daba okay genda ndope ali kino nkubuulira namutebi tomanyi gye nava kakutanda ogenda ondope nzeekalira wandigenze kanoowummulako genda ndope genda olope ampumuza nze n'ekyaye teri kalungi genfunye ku kyaki eno omuntu kuze ngenda kati myaka 10 n'omusubi siina kyendaga wewawo seemulugu omusala gwange nkufuna mu budde bwako awo siinaawo musibu naye muntu waawo gwe n'okulira ekifo okumala ebbanga eryo lyonna katolina kyolaga bannange balina ebintu bye bakoze nze ndaga ki namutebi wakajjawo naye toyinza kuŋŋa nti oli kyekimu kendeeza omwenge ogwo lino ddogo kendeeza omwenge gw'onywa
Golaba nga atateekamu. N'esaba guli expensive gwe tunuulira obulamu bwo. Jaba. Hello? Honey, what's that online? Anyway, honey, I have good news for you. And it is omusajja ali mu mikono gya poliisi twamusibye dda. Yes. Yeah. Anyway, naye kyembadde nkusaba ebintu bino obiggyemu ab'amateeka okitegedde kubanga omusajja ekipoliisi kyakifunye sagala tubitwale wala nnyo. Yes, honey, I understand. Era nkitegeera ky'ogamba naye nze bwanzirowoozezza ebintu bino tubiggyemu ab'amateeka kubanga if we take this case to court manya kiba kiwanvuye tuga omusango ogenda kuba guyingira bannamawulire okitegedde bannamawulire babuyingiramu bajja kuba tebava waka kyendowooza nti kijja kuba kitukosa kitegedde so singa tuba tukyewaze ekirungi oli twamusibye we are safe ate kyemmanyi naye yes that is lesson yes. Very beautiful of you. Olumu mbeerawo ne ŋŋamba singa abakazi bonna mu nsi balinga owange. You know what? Ensi teyandibadde mu kizibu kyonna. You are a beautiful, understanding woman. I love you. Amazima n'otuuka n'okwegonga akagoye n'okagaliza mukyala wo naye nga tosobola kamugulira. Muloze mususi. Naye nze kyendaba gezaako okubeera obulamu bw'olaga pasita. Omwenge guleke gwesonyiwe guviireko ddala obulamu bwe Katonda. Naba ogambye otya? Namuti uli mu nsi ki? Gwe atakimanyi nti bonna bwe tutambulira abasumba batusumba nti bonna byonna gye tusabira nti bankwe bange bakuusa balyake beeyagaliza bokatu abantu abatuuse n'okusiikula ebyaffe ebyebase yireka naawe basajja musi muntu omutuufu nnyo. Nze ebbanga lyemmaze wano obulamu bwange bukyukidde ddala. Yeewulira weeyogere nga yina atuulukuse pasita James mutuufu. Gwe mwekwana ne pasita James teri kirala kyova omwana otyo. Pastor James akwana. Pastor James akwana. Kamumpaayiriza. Bwe tuve mu yokusaba. Nze ebbanga lyemmaze wano sente zange sigaye kale g'okyuse ze zange nga ziggwera mwenge. Kumanyi amalogo agajjudde wano. Oli mwana mutonya mu nsonga ze. Nsaasira nnyo n'abakugambako. Mukazi mukulu ebbanga lyemmaze mu kiki otamanyi? Okimanyi era gwe nawaddeka apo. Alimba. Era gwe nawaddeka apo. Oli mwana muwala amaze ebbanga ddene kuba lwe najja ku kyaki wano. Ntambulira mutima. Byakola bindabula. Sisigalanga kyekimu. Naye engeri kyagenda n'atambula. Kugamba nzibi byaso omutima gwe gugutiddwaga mu kifo teguliiwo guzunga guveeno gudde eri n'okutta n'ebintu byesitegeera. Mazima gaga omuwala oyo kuva lwe najja ku kyaki wano tandika nga kyekimu. Ngamba sigenda kufa kisiiri
kaneveemu ngabwata ka apu akagula butyo akaleeta nakamwadde nzikakkanye nabwata wazi nzijeko apu nensooka ngasiimulako nenziraba nenzita ku maaso laba butyo agenza okutuma nga akatunuulidde nakakwata n'agenda naye singa okunyumba siba kyandowolesa kubanga n'okuva lwe nakamuwa talina kye yali annyese kati oba wakati gyali ndowooza oba afumiitirizaaki Oleke nawe ndinako wenampe kalagala kuno ofuna muki oba ina soko ndeko nawe nampe ndinako nampe wakabaaki kubabuza bwebuza magezi ekidda hello oli otya mukwano obedda nkubira essimu ng'essimu yo teriiko bwevaako togikwata okay kati toyagala kumanya bwe kibadde ku first tv show yaffe kikoze yeah omanya ate yes kikoze and everyone was mesmerized okay kati tunasobola okufunamu ekyebisa naffe ebi later in the day okyali mu saluuni okay bw'onoomaliriza you'll give me a call tulabe wasobola okukwatagana naye nga the tv show nkoze ekimaliriza kale bye naye n'omukazi simutegedde eno muudu eyo gy'abaddemu embuzi emu naye kale Honey, what's that tonight? Anyway, honey, I have good news for you. And it is omusajja ali mu mikono gya poliisi twamusibye dda